nti n'abantu benyimenye bagenda okozesa obuuma obwo bwe mugamba biometric nabo bakyali under training just ng'ekintu kino ntamanya nti 5 years from now tulina okulonda n'amateeka oba regulations ezigenda ezisinziirwako okozesa obuuma buno minisita yazisayininze Joe BBV abasupplyinga eno company ne bakuwa ne badirector lwakuba ezimu ng'oluusi bw'ogenda ozinoonya ate osanga ziri ku nasanga zitunda stationary era abadde bireete wakyaliyo abajja ne bannange batugobako ku Soroti TV nga je nabuuza mukama waffe nti kusiraje ne TV oyagalako kintu byombi mbyagala nti kale tugenda gijjako baga nti ffe twaleeta enkyukakyuka akalulu tukakuba kyere ne bwe mumala okuba mu katimba awo ku muti bwe mukubidde mubeerewo nga box bagikoze ki abalage bwamala mwena ekyo kyokka tuleete n'ezitangaala ne tujjawo n'eziridda twava ne mu kiveera mwetujjuka walakalwako batubbira mu kiveera 96 kakati olwaleero mubagamba temubaawo bemuma okulonda muddeewaki Mudeka. Kati the question is in the mind of the framers of the state. Batandise okutya tibe tuba transparent. Abantu ne babaawo ne ba witnessinga ebigenze mu kulonda ebivaamu bijja kuba bibi. Constables be batadde ku police kukuma miki mirembe. Mu history ya Uganda by the way abantu bafa abalonzi ababulijjo teri agenda ku polling station ng'agenze kulwanirako. Gwenawe Museveni leeta babo okakume senga abawa ebitagenze bulungi netteeka likulagira okubanja akalulu. Polling station okabanja is lawful. Constitutional. We appeal for the security of everybody. Londa dayeka. Kiwera likirira there is transparency. The candidate ina agents. Nalabye wanamuga nga nga ganga zikuba. There was a clash between people and abantu nga bakubagara. Kati njagalo zibiriza amaso nga yekiri ku polling station. So kati kabanje eno is about disrupting the polling station at whatever stage. Kati mwerwaki mwagala polling station okujifula burial site tituzike tuveyo. Gasimba kanene bannamawulire Radio Simbe osuzeeyo otya ampuliriza Peter Kibazo mu studio za Radio Simbe okwanjulira program Gasimba kanene bannamawulire ennaku z'omwezi 3 January 2026 olwaleero ne Romshana yakomyewo eriye yali agana Romshana yagenda nga yagala pictorial oba photographic evidence of Romshana having arrived where he alleged to have traveled to Kahoko village. What? Kahoko village. Sirwenshama. Is far away from his village. Ampuliriza Gasimba kanene bannamawulire. Nziko okubanga Rwenshama ye address. Nina John Kakande aine enkofiira eriko I love Uganda ne flaga waggulu. Yes. Nina Aruna Kanabi simanyi oba amateeka togamenyi bagambye flaga kisinzira kuwa ogitadde ogiteeka kayumba akakadde bw'ogiteeka kayumba akakadde akabiibibi oba omenye etteeka kati John ono ataasaza enviiri bw'agiteeka ku mutwe. Nina Aruna Kanabi, nina Charles Romshana, nina ne Siraje Lubwama. DC Katerega akedde kuntegeeza nti yafiiriddwa agenze Mawogola. Agenze Mawogola kuziika Katerega family tugisaasira olw'okufiirwa okw'emirundi ebiri. Baafiiriddwa eggulo n'ate bwe bukedde leero n'omulala n'afa. Omusenga wa Katerega
omu ku bafudde abadde ssenga wa Kateregga, omulala Mumbejja w'Ekibulala. Omu kojjaawe yafudde ate omulala sengaawe. Omanyi ebyo nali mbiddamu wano Ssemujju n'aŋŋamba byenzizeemu si bye byo. Tukkiriziganya ebyo mbireke. Kyekimu wano nze nali mmanyi Haruna ne Karuna be bamu nti erimu twalyogera mu Luganda. Kanabi ali awo ajja kugaa nti Karuna yali mujeemu. Sirajje buuza abantu manya abasajja ba Speedika bano bazibu. Balamusizzaako nnyo abafuniddemu ebizibu bongere okunywera n'abafiiriddwa abafunyemu mwebaze Katonda. Mu ngeri enjawulo njala kubuuza ku Kyeyune Ssenyonjo RDC oba kati waawa bamutuuzako ku katebe mu nsonga z'ebinazi by'e Buvuma. Yavaayo kituufu naye baali bamulanga nti ye mukyamu. Kati Pulezidenti juzi yavudde nti ab'Ebuvuma bonna babasasule bajjeyo n'omusango mu kkooti abasooka mu 500. Kitegeeza Kyeyune asaanayo omudaali tiyalwanirira abantu. So eyokulagira kyakabinnyo ekyo kubanga ekyo kyenyi Ssenyonjo kyali alwanisa okulagira nga tamaze kukola forensic audit eya list ey'abakyababanja ku buli bantu 5 abasatu bali fake. Akasengejja kanajja naye nga ye mutuufu nti abatuufu basasulwe. Nembuuzaako ne mukwano gwange Eke Segawa Segawa yampadde obutabo nga programs yakwadde ebitabo ye mubuuzeeko. Obi wange Missouri University California yampadde obutabo bubiri akakeke yawandiise. Sirajje wasomera Missouri. Buganda Corrections Siro Poison yasomera wano kibazo amanyi Lubiri SS sirajje va ku Mulyanyama mukwano gwange musajja wange Mulyanyama yasomera wano bagiyita city bagiyitani wano mu Kampala Student Center. Malinga Student Center wagenda ngayo kola bigezo kyokka. Coachinganga no coachinga Kampala Student Center wano mu bachita Kivulu. Center ezo Kanabi tezikyasobola kukola. Competence based curriculum. Eno curriculum gye tuyina abaana maxi bazikola progressively bajja bakula nazo. Kakati nga Lugogo oluvannyuma eyali Ekibuli eyali rerun by KCC ebeera teyina maxi ezo gye zijja cumulatively kuzizimba kusobola kubeera na sente eyo. Temulaba nti mwasabotage nga program yali ennungi ennyo. Omuntu asobola okwesomesa eka obuyivu sente n'agenda. Kati wawo pathways endala eriyo BTech pathway osobola okuyita mu the vocational pathway ate n'ofuna qualifications ezenkanankana A-level era nezikutwala mu university. Pathways bazigeze osobola okuba nga tewasoma naye nga wayiga okubajja nojja no plumbing n'obajja n'ogenda ng'okola n'otuuka saayiga ebyo nasomesa history ng'ogenda ng'okola machiwa entry ate machiwa yagiyita machiwa entry ya myaka 2 ng'expiring it is not a qualification. Mature entry is not a qualification. It is a pathway. Discipline ezimu ne woba olina qualification kati nga baloya
buli mwaka ofuna practicing certificate era bagwako batoga simbagana ne bannamawulire Charles Romsha nabuuza abantu abatuuliriza naye kansooke nkutegeeze nina gwe nategeezeza eggulo eriyo omukyala mukwano gwange nnyo akola Mulago Hospital ne muwuliriza wa Charles kati ebyo the two don't pair ayagala nnyo Charles ate mukwano gwange kati the pairing does not match you cannot match oil and water naye ngambuuza Karoli yakomyewo konze goloze eri wabereka ti yakomyewo nagamba ibambi ti ekigambo kye yakozeseza kyabadde bambi naye yangambye Karoli bwakomawo okuva Lwenshama nga takuleetedde Semutundu mujje ku muzindaalo era you need to declare now kuba oli mukwano gwo yangambye naye Karoli bwakomawo okuva Lwenshama nga takuleetedde Semutundu mujje ku muzindaalo twali twogera wano eyo sirowooza nti alinayo radio gyawuliriza oba nti mwina ne internet eyo radio ye ya connectivity John abali Australia bakuwuliriza kati anti naye wono ngamba wono kuleke katwe protecting gains teri wono lwe baggalawo internet mu kulonda kuli okwaggwa nduuza twali naawe nga abantu basala Congo bano tebalinanye Congo ni basala ne baweereza ebintu e Nairobi bane basobola obi-uploadinga ku internal system yaabwe Charles buuza abantu abatuuliriza abaagalwa naye okusinganya byemyoyo emirungi ng'abali mu studio mulimu Katonda wamaanyi Katonda wa kisa obulamu tukyabwina ate mukulu Kakande tosobola kumanya why because amanya gankuma ga kisa Katonda nkuma kyobola bakibazo naja agenda asanga abakyala abansabira newunya naye mukulu kibazo ebya Semutundu gyogerako obukoli obwo obugenda kukola kaya ndi obukoli obwo tebujja kukola bwe kinabeera verified nja kugitumya bagambye nga wagireese nyini ng'ogyetisa eri original si yambidiba naye kampolerezeeko Lwomushana zikyafunika Semutundu anga zino zanyutunyumiza eza Karoli eyajjane Nyabwere yali ani omusajja anti bangi waliwo Nyabwere Mauda bakozinga keosi ku kyalo n'abali ku nnyanja Kinyonyi kutwala Semutundu Kinyonyi Nyabwere yali mukyala mukadde Munyaruguru kati abanga bamugamba Nyabwere nti okubisa there was that talk nti Nyabwere akubisa enku eraddo kati ngajja ku lyato nga tumuti abantu bamutya buli wajja nga olina okumuwengege olw'okumutya ngege Semutundu engege ng'ateeka wali kati bwe ziwera ng'atundako entono endala ng'agenda kulya kakati Karoli n'eri engege gyeyajje ku lyato anti oteeka wali nga ku musenyu awo ogenda ku lyato n'asaba ne bamuwa najja n'ateekaawo kati Karoli n'eryaki engege eno Karoli eno zaffe Marabu stock zino okubeerako ku nnyanja zino okubeerako ku nnyanja kakati bwegirya abantu batandika baganya Bwera akubisa eraddo katulabye namwere wajanaga engege yange eriwa nagamba bajibbye kata ajibbye mukube eraddo namwe tokanga kanga tukubisa eraddo kati tulanga tunulira Karoli wenda kulaba nga waliwo akale akakuba katono Karoli nfu abapuliriza Kasimba gane bannamawulire kanoonye disclaimer nange mwenna abatuwuliriza mbalamusiza mbayozayoza okuyita mu mwaka omukadde mbagaliza guno omupya nagwo
gubeere mulungi gwagendere bulungi nze obutafana mukonyo lw'omushana njagaliza abo ab'emyoyo emibi mu mwaka guno bafuuke bamyoyo mirungi ndowooza eggwanga awo lijja kubanga liri bulungi naye bweoyaga ababyemeyo mirungi kiringa preachinga the converted to the converted abo abalala abatanalaba musana bwa yezu nabo mwaka guno Netanyahu asembedde mu Africa kanabi ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire radio Simba Aruna abuuza abantu sebo njagala nange kugatta ku bannange okulamusa naddala abawuliriza ba programu yaffe eno abagibeerako olubeerera n'abo abaginoonya ku YouTube sebo kati angamba nti atawuliriza radio agenda ku mukutu n'agijjayo n'alaba bulungi ate ne basanyuka nnyo mbu mwami ono abikwata bino ebiralalala byonna byemuwulidde si bigambo byani n'abisalaasalamu era bw'osala mu disclaimer sebo gwe wano tujja kugobawo ate nzoli yaŋŋamba ekisinga okumusanyusa bino batuyimiriza mbu ate tekatumala okuteekayo obulango babujjamu bonna nolaba akantu kokaliki awo tuba tetukola n'ekirala mukulu kibazo kuba nti bannayuganda kati tuyingidde ebula ennaku meka 12 akalulu katuuke ennaku zifuuse za kiri kyongereko genda londa oddeyo weebake kanonye genda londa oddeyo eka weebake ekimu ku bye neebaza Katonda mukulu kibazo n'abatuuliriza ti Allah yampa omutwe ogusengejja kati mba seetaaga bantu nga bananinaanye okunjogera ng'omushana oba kakande omukulu ono alingoli Jessica ekyo oyinza okibuuza naye wootuukira okuyingira mu register n'otandika okulaba nga bwe abadde oyogera eyo ogenda kugoberera oli sebo ali ku remand nze sebo ampadde siri sebo location siri nagifunye Derika sebo nze neekebedde naye omukutu oba gwe oguli irigo anze byabakama yagenze otugamba nti omukutu si gugwe ng'omukutu gwankebedde ne gundaga wennondera nga bifaanagana n'ebyabakama omukutu nagujja ku F goloba mukwano gwa kibazo nati temutawaana kigira wano bwoti mbonyigange ogendo ngenda okulanga omukutu gunga nti muli abalonzi simanyi lukaaga mwameka abakyala bali bwe bati abaami bali bwe bati asingako obuto wa myaka 18 asembayo obukadde ku polling station yo wa myaka 79 temusobola okugwayo nga mulonda ku system eyo empya tekisoboka naye mukulu kibazo malenga nti tuyingidde akaseera ako naye ndowooza tubeere bagumiikiriza Uganda ejja kusigalawo akasembayo ekyogedde kyaki ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire Siraje John yabuuziza n'asosolamu n'aga nti ye bonna eriyo wano abadde agambye nti bambirwa omushana n'endaba erinnya siritegeera erinnya kuliko ninfure aga nti ye yabadde yeesonda kuweereza lw'omushana amafuta akomewo bagawo ekibazo lw'omushana ono era bw'ogaweereza manya nina omuto olakoze mubanja nkedde muwola ku maca ga leero Siraje kibazo nawe oli wankwata kakandi mujulizi wange ate kyabanja because yali 10 kati nkuggyeko ebiri wekyebaddemu amawulire mangi naye olusooka omwaka gwa Grigol 2026 Siraje nina message yo nina abakyala awo eggaba nga ku bagitaani essomero baliyitaani nga okyamu okudde waawo wava muno
erya kereziya Saint Paul lino ku kkubo okwo nnyini kyame waliwo gabani gabamodo lya senti yani lya Saint Denis balinanyaawo balinawo ekifo kyabwe we banywera emyaka 8 baŋŋambye gamba Siraje alekeraawo fitina nti oyo omusajja mukwano gwabwe mulya nnyama nti ate ekyokubiri ti Siraje omuntu gwakukuta naye gwe yabaguza nti muwala wa Kanobeero nti si muwala we ne Siraje amanya amazima nti kati details endala njazimuwa off air kubanga zabaddemu fitina nyingi bonna batuufu naye nga bali baŋŋamba Siraje munywanyi waabwe ate n'oli munywanyi we empalana yaki manyi munange nyumirwa nnyo kyebazo ng'oli mu mboozi n'abakazi abakyala bali manje gala kutunuulire ku feesi lwaki akola nankali abakyala bagambe olw'ennyama mukwano gwange eyamuwaabira bamuyita Amuza ali Kabalagala empapula nazijjayo era neziragako ne mulya nnyama nanyinyonnyola ebibye nembitegeera nabyo n'obiwa bali abawaaba byonna nabawa sabba nzibe nti bannanvunaana okuexposinga irigo nazijjamu election nga tusemuloya electoral commission bwe mbadde naye Siraje wabwerwa otusangidde nga tunyumya ku nsonga eyo anga nti nti ebisinga saabibawa ebyefitina yabisigaza tebeeraliikirira akakiiko kabyabakamati kannamaako kikasalawo ampuliriza gasimbanene mu mawulire nsaasira nze mbeera ne Siraje nti wiiki eyo yonna ebadde gwakoma naddiini bonna baasabye ebintu bibiri abantu balonde n'obwegendereza n'okutulugunya abantu kukome oba kukendeere nze message eyasinze obulungi ewange yavudde wa musumba w'e Masaka Bishop Severus Jumba mpulira nnyo ng'abantu balyogera bukyamu Bishop Jumba message ye yabadde deep n'atubalira n'atuga nti wano e Masaka waaliwo Ddungu waaliwo Kaggwa waaliwo omulala erinnya ndyerabidde naga nze saasuubirako kubeera musumba wa wano ate era ngenda kuvaawo kaakati pulezidenti ng'alinga awulidde n'agamba nti taddemu kulaba mujaasi yenna agumbulula abantu nakibooko abaserikale bonna teyagadamu kulaba mu poliisi ekyabajaasi kireke ate abajaasi yayita omupoliisi yayita abajaasi mu mateeka omupoliisi yateekako kakati ekyo nga kikyali awo wiiki eno ebaddewandigaseeko nti yagambye era nti kibooko zikozesebwa mu nsi nnyingi ebitongole eby'eddembe kibooko wano yaziganye kugumbulula bano naye wanene mukireke wiiki eno ebaddemu emisango nateekamu naako obuntu bulamu nti musooke mubagambe nga temunabafuula mweba kibazo muveewo wekiba kyetaaga kwata mukalakaasa etteeka ly'abakoloni gy'owulira abantu wano abasinga nga batugaa nti the Riot Act abantu bagyogera nga tebamanyi nti actually literally yali teeka lya enforcement erya police. Yes, the Riot Act otandika na megaphone kizindaalo noga nze Aruna Kanabi mpeereddwa obuyinza ku lwa state ya Uganda era mbalagira mu ddakiika 5 mwenna abakuŋŋaanye wano okuva wano okutuuka wano mwamukeewo bwe mutanyamuke n'obawo ebinaddirira tujja kukozesa amazzi bwe ganaatulemerera tujja kukozesa omukka ogubalagala ne batuuni bwe ganaatulemerera obanga waliwo byonna n'obibala ate n'olayira
nti bino mbikola ku lwa state ebeera state. The Riot Act is very clear. Ono abeera officer of the state akola ku lwa state era abibasomera n'ababuulira neteeka ki mwabasabira mugumbulukuke. naye kibazo era genda weyongera okusoma oyawule wakati wa riot demonstration bano baaliyo bano bagenda babisengeka bulungi nnyo. President Museveni simanyi kiki kyetudiiringa nakyo. muganda lo lino yafunye akadde n'awujjalako mu luguudo wakati mala ebbanga n'atuulako. Wiikendi era bajeti ya Uganda yafunye akadde n'atuulako n'ayogera na bannayuganda. Weyatudde is not an issue. wategedde yawujja ekigambo kuwujjala okimanyi lwamushana ajja kufuna beiru. wategedde weyatudde Masaka Road. yabadde awali junction y'empigi ate manya bakola diversion zigenda empigi nezoka zigenda Masaka ate awaiwe zigenda Butambala Kabasandawa kati awo kati nezisiba ezive Masaka nezisiba ezigenda Masaka ate John Gomba nezisiba ezive mu John wa missing explanation yabadde nti we yatudde mu diversion tiriyo motoka ze ya blockings kubanga ezabadde zive Masaka nga zina kuddawa eno munda MPG mu town nezigenda eziveri zibeera za divertings kati Bobagan we yatudde yabadde ta interfering na traffic sebo okutuuka ku yayogerako ng'omala kuyita mpigi ku round about nolyoka ate okkirira ku highway nolyoka ofuna ligenda wa polisi yatugambye mwabaddeyo ebimotoka ebyemu ekimotoka kyalemererwa. ekyokubiri abalina ebidduka bapita nga mulina empisa embi temulina disipulini mumala gavuga naye kyagitwalidde essaawa mmeka oba kiro kiramba baba badivertings abagenda e Masaka nga bayita Butambala. First of the year nali mu kitundu ekyo nembuuza ddala kiki ekyaliwo ne bantegeeze ng'obuuzanga munnamawulire Uganda aliroofu okolozonazonoza okubojjala kwa president oba kubujjala nga Siraje bwakuyise yatuulako mu Romushana gye yeegoma n'agamba era oli yaŋŋambye nti singa okuyi president okutuula kwe mu luguudo kwe kwakozinga jaamu nti nga yatuula ku express tewaaliwo jaamu ate yabadde agamba muganda wa Romushana ono andi nga yatuula ku express tewaaliwo jaamu. Prime Minister naye n'akikoppa nezijukira nti Romushana ono gwolaba yasaba obuyinza mbu kati oli Romushana kye yali ayagala yakikola kati Romushana asaba obuyinza yakateba agenda kukateeka ku airport wiki eno bagigandie lugaho omukadde yajja nayingira baasa nasanga ng'ejjudde naye nga driver afulumye n'atuula mu ya driver nagamba driver agenda kuvuga funa wootuula agenda avugire mabega anogombwa agenda avuga atuula walala avuge wano anu abagombwa wiki eno munonya wala omuyita awo mbadde muyina okuyita nogombwa abaali abakozi ba UEB abamu finally gavumenti yakkiriza ne babasasula biliyoni. Kooti yalagira dda nga tebabawa naye kati gavumenti yakkiriza babawe biliyoni 5. Lisiti eyo looya abadde abawoleza bashasha n'agifulumya naye bangi bagamba tebaliiko kitegeeza waliwo abatannasasula. Mukulu Siraje kubeera feya kubatuwuliza amawulire agonze mbadde ngasoma naye ng'olabamu emirwatwa nti kibagamba nti babawadde sente zituuse ku akaunti yaabwe yagamba nti gavumenti ewaddeyo ensimbi eza restocking naye ngenda ogisoma nga bakyali mukuŋŋaanya lisiti
zaba atabana benefit okibaza abayambeko eri ewaabwe babikola balina kye bayita allocated ne wabaawo nani released then ne wabaawo n'endala bayinza ne waranting kati waranting oyo yasembayo ebyo kaakali ate release era esobola okukoleka nejja ku akawunti naye ng'ate nga warranty tennabaawo. John omanyi Siraji abadde ayogerera wawe yatukiikirira eyatuwolereza fe abaali basasudde road license omulundi guli nali nakasasula road license ya mwaka mulamba ne bagiwera ne bayo lawyer atukuŋŋaanya amannya abaali basasudde ne babakuŋŋaanya amannya ne bakola lisiti omusango ne baguwaaba kooti neeragira tusasulibwe mbagirawo erinnya lyange lyali mwago kati nezisasulwa manyiyo omuntu omu yekka nze saafuna naye ŋŋamba manyiyo omuntu omu yekka gwe baarifandinga Imam Kasozi yekka gwe sigambye yekka yafuna ngambye nze gwe mmanyi kati kibazo yafuna kusomesa akalala kati ebyo bigwa wansi wa ministry ya Mao kati ate bigenda ku budget allocation kati gwe omutemu wangu guyinza okuba nga gukyali awo emabegaawo baziweereze wa looya waffe n'akuba ekirango mu mawulire naga nti buli yali asasudde omusolo ng'oyina risiiti gy'omusolo ogwo gwe wasasula genda ogiverifying ekakase nti weewaawo andi risiiti aga nti giverifying URA-ekkiriza eddala ddala eno risiiti yaayo ekyo kimu ekyokubiri ekyokubiri oleete kaadi ye ey'emmoloka nga yali mu mannya go kati nga bw'oba wagitunda kati kyebayita tot egyo emisango gyawamu egyo class action balooya be bafuna Siraje malayo amawulire wiiki eno omulwanirizi w'eddembe Kayingo era polida Dr. Sarah Birete oluvannyuma lw'okumalayo ennaku eziwerako nga mukwate yateereddwa mu kkooti y'omulamuzi ku Buganda Road n'avunaanibwa omusango ogw'okusaasaanya amawulire agakwata ku byokulonda nga talina lukusa. Kyovudde olaba mbadde neetegereza Kakande wano ne Kanaabi ng'oli awoza nze nenkebera neneeraba nga tuliko abantu bwe bati yange Ssaabajja wabireete najja kutuuka mwoge Goloba sakebera naye nagenda nenfuna location slip ya kati nawe weeganye ate na ID yange nyirina sina gona mulala oyogedde ku radio nti one tracking omusango Dr. Sarah yagweganye balooya be ne baleeta abajulizi basatu abalabika nga bali substantial abayini abakweyimirira naye akoyira oludda oluwaabi n'agamba bakyayagalayo akadde okwetegereza ensonga ezo akadde keyabawadde ne kabeera mu nnaku esooka 24 nga n'okulonda kuwedde jatiko bo tebasabye tebabujectinze naye bagambye bagalayo akadde okwetegereza betegereza omusango omulala ogubadde gwakabi mu wiiki eno gwe bawabirwa abasatu Kanokiza Besigye Obedi ne Ola gwasoose ne gukomawo nga baagala kusaba kweyimirirwa n'okuyimiriza omusango guwulirwa guli mu Constitutional Court gumale okuggwa bano ne bagaana omulamuzi n'agamba sooka okkirize oteekenga epuli omulamuzi gwayita baguma Emmanuel
nagamba sisoyina gwenteeka puli nagamba kati nabuuza n'omulamu ne kapiteeni omujasi naye nagaana noli nagaana bonna ne bagaana nabagaa nti omutegeeza you have pleaded not guilty kulikodi nzijukizaako Emmanuel mbukatu ekitegeeza yazaalibwa ali naffe mu mateeka yazaalibwa ku Sekukulu mu mateeka kooti ekkirizibwa kuyingira the plea of not guilty for you yakimukoledde there is no force kasitoyogera ne bwoyogera mutangusa you can enter because the case is not your case. The case is the state's case. The prosecutor has a case. Never entering a side area. Anyone? You have guilty. You have pleaded guilty. Bukwanga sisi. Wachaga not guilty. Because you are presumed innocent until proved guilty. So the burden of proof lies on the state to prove the case beyond reasonable doubt. Kakati the state, presenting evidence here to prove that the message committed those crimes. And we were basically, by the way, may you not even say anything. Which one? Okusooka basooka ne bawakanya indictment nabagamba nti eri fraud nebibula kwali teri signed ne register nga amateeka bwe gaba. Omulamuzi n'abagamba yayina ebitege genda maaso ne bagikuba ebiraka nekomawo nga ate bataddeko date ez'emabega nga tebannaba kulagirwa ne bongerako n'omuwawabiro namba 3 Ola Dennis ne bamwongerako ebya Denish ayitaaliko luli ne bagamba kati eteredde bulungi. Ekyo mukulu kibazo mukulu Besigye wagambira nti waŋŋaanye to consult my lawyers. It raises a constitutional issue. Yes. Because are entitled to legal representation. So that judge, that entire trial can be quashed. Kakati Emmanuel sokolere maleyo. Emmanuel naga nti kakati wandibadde nandikoledde ekisa senga okuleadinga guilty oluvannyuma nenkukiriza nobaako byoyogera ebyagala okuŋŋamba siraje kuli kibazo kibeere Justice Emmanuel Baguma justice naye ekiri kyayogedde kyeŋŋaana nti singa opleadinga guilty no it was take plea yasoose kumwegayirira taking plea alyo kamukiriza abeeko yayogera n'agaana kati n'agenda mu maaso n'alonda baseesaazi 3 n'amubuuza nti olina gwemulugunyaako ku bano ng'omusango tegunnatandika n'amuddamu ebigambo 3 do what you want n'agaana ebino bikooye abatakkiriza nebyaobedisebo nabyogereko naye n'agamba nti no comment bonna ne captain nange sisobola nga sikonsultinze eki lawyer wange yabawadde eddakiika 15 yaga nti amend n'abawayo eddakiika 15 omuhogere kakati balawyer basigadde akawuzi ke balina keka constitutional court matter enaawulirwa nga kesi tennatandika oba enaaba tennabawulirwa anti eriyo appeal genda kukiddako obudde bwaffe ekiddako kyekya poliisi yeeganidde eddala nega terina pulaani Bobi Wine gyagiteekako okugiwaayiriza nti yeetegese omukwata ng'okulonda kwakaggwe musibire mu maka nagamba terina ekirala terina plan eyinza ogifuna kati terigirina essaawa zino Kampala District Land Board yalayiza boodi y'ettaka empya mu Kampala eriko nakolanga ne Ruth Kijambo yali town clerk waffe member wa District Land Board kwali then aba kakandi iyo comment nga nzito meya waffe Munnayuganda naye yalayidde okubeera meya asoose okuba Munnayuganda omusiraamu mu New York naye niyo fairness balinga nti District Land Board mayor Lord Mayor Lukwago ya Kampala Lord Mayor ya nominating sibikiri
yes amanya no. ataano amanya ago buli division ereeta erinnya limu lyayo division waayo ne baba sesinga ne baba qualification zaabwe kati yero balondako chairman abaya just a post office areceiving kati bw'amala okuteekako alina influence gy'asobola bwe bamala okujja kwabo n'alondamu ssentebe duli yalonda balondemu oba ne baproposinga ssentebe balondemu ndoza ayinza okuba yava nakawa kati noonyaniri yali meya wa nakawa ampuliriza gasimbagana ne bannamawulire enkoma simbagana ne bannamawulire radio simba peter kibazo mu studios ogikwanjulira john kakande haruna kanabi charles romshana ne siraje lubwama john tuli mu the last bend bwebeera marathon kati wano baba batandisa akafubutuko bakandidate bewoomya boogera mwami Museveni we twogerera atandise okuyingira ennyo in the closer Buganda yadde MPG ndoza wiki ejali Rubaga wiki ejali Rubaga nalabye Kyagulanyi yazzeeyo ebugisu naddayoko e Masaka namulabye wa ani Florence na Mayanja ani Masaka na mje ebiri waliwo city ne waliwo ne district kati yabadde mu city yabadde mu district ni namulabye asitula na Mayanja wa city anti batambu anti leadership etambu namulabye nga omugunduje guli nabadde wano ne general ngo kirudde ko nnyo ngenda kuchera sigwe moderator tuli moderator daero China nada mafavi wano twagala yo district tumaze president katuyana ko nkujeko nabadde ne general Gregory Mugisha muntu eggulu wano ku mu studio amapesa nze namwendosi nanze asema kade yaendosi ngoli nange yaendosinga abantu bamuyunde satu sema kade tomu yaendosinga presidential candidate Lord Mayor Lukwago ne baroya abesimbyewo bonna abalwanirira eddembe qualification abalwaniridde kati nange okufaanana Semakadde eno naendosinze generali Gregory Mugisha muntu ne ku bwa Lord Mayor tufaanagana naye ne Semakadde kati awo Semujunganda candidate wange ati you FDC because wayo najo tambulira nze ndi wa Congress eri branch ya FDC kati mwatambulira kubanga nze ndi wa Congress presidential candidate waffe bamugaana ennaku zino waddewo debate era Semakadde yagireeta neutrality tusigale nga tuli nyototoba naye mbadde ntunuulira moderator ndende osinza Grigori era nga mukyazizza John tekayo okusaba okyaze ne Tibu Habulwa agenda kukyala ku social media yasalawo omulundi guno tagenda mu small spaces ye yakyaza ab'amawulire ate bw'abakyaza ye asetinga agenda saba nga gwe moderator wa radio Gasimbagana neki tisebo nanga candidate nange njagala yes mwana mugambi you join protecting the gains bo wamugisha muntu ogende wa mukama we yes wado John, so we are in the last bend ekisooka ebirala ebitambulira ku kulonda wabaddewo threat olwo nalabye statement ya Starlink ya mukulu Elon Musk ngega nti eziza eblokinze buli kakutukutu konna akale kakozesebwa I don't know the authenticity of the statement ninga najirabye esaasaana nalaba statement yaba URA aga nti aleeta ekintu kyonna
okujjako ng'alina clearance ya CDF. nali ndowooza nti mukulu Tembo mukudde wange Tembo Tembo nti alina obuyinza obwo naye nalaba ate nga kigenze kati ekyo nekigenda. That's on the communication leg. Of course wabaddewo challenge radio stations outside Kampala zikyakuba enduulu ku controls, and controls ezo ziri interesting. RDC bebaga nti kati ono tojja mukyaza. Nalaba mukwano gwa Romshana Tumukunde ngaga manange temunteekako nti nze naganye radio eno. Yes, but he has gone back again to the same statement at the beginning. Bagitachi no message y'omwaka eyasekukulu bwe bagenda mu kanisa nga those factors, John, finally as we enter this bend, church genda okudetermining kalulu or what will matter now, or if it will matter at all. Wano mu bend eno ndaba communication, ndaba security, mbadde nyingira wano nga ndaba abajasi bali ku luguudo batambula. Eyo bagiyitaani eyo ye platoon babadde bameka nga oba 8 oba 9 bali over 10 bali over 10 group etambula bangi by the way naye batambula mu groups naye bali sikaitwetize why abantu obagendeza patrols ate waliwo fighting patrols. Omanyi nze bwe nabalabye nenzijjukira bwe nali moderator MC mu kulonkinga ekitabo kya omugenzi John Kazola. Ne Kazola bwajja okwogera, of course I had opportunity to engage with the book before, eyo nayo yali privilege nti akikuwa before nga moderator n'okisomamu nga Kazola agamba in that particular section where yali agamba nti Mwami Museveni bw'abagamba jeje Odongo ye mwita jeje but he can't even move the smallest unit of the army yani section. But he doesn't have even powers to move the smallest unit of the army. This morning kati mbadde ndaba abatambula ne ngambo bayeno jeje litasobola ku moving. But John, is it an election about security? Is it an election about communication? Is it an election about the age of the people? Because it's a huge message bw'olaba president nga agenda kwogera n'aba social media mwe bakakande yabavaako. Mukulu Peter njja kutandikira ku issue gyotandikiddeyo mbadde ku machanso amawulire simanyi obaddala nga gali accurate naye nga bagamba nti abakuumi abali attached ku General Jeje bakubye amasasi era ne batta omuntu omu ku bawagizi ba NRM Fraga Biara. Omanyi Jeje wawe ye foreign minister yesimbawo nga independent n'agaana okuwuliriza ekiragiro ky'ekibiina kye kya NRM obutagezaako kwesimbawo nga independent against naye sinawulira bw'abeera expelled from the party. Era njagala okuwa ekirala ti akalulu kano ndowooza kitataddeko nnyo maaso kwe kuba nti omu ku yali yagala kwesimbawo gwe bayita Mugumya Sam yawambibwa okuva Mbalala mbwe yali agala kwesimbawo ku ngeri eyo mbwe ate gwe yali agenda kwesimbako omwe yali general mukwano gwa Romshana naye taddangayo okulabika. Ekyo kyandibadde nakyo nga kitweraliikiriza nti omuntu nga maze n'okubisa posters nti omuntu asobola okubulawo eryo ne Otafiire gwe yayogera agamba nti a man of his size. I think the correct facts are yagenda kwesimbawo mu primaries ati ezekintu kyabwe ekya PFF tuli nawe so okubula kwe
kukolera Ingrid Turanawe. So first suspect is Ingrid Turanawe. The first person to be questioned should be Ingrid. Ne Alaizwe. Until the second person. Ne Alaizwe. She's the first and she's the first and the second. Ne Alaizwe. Okay. Ate Alaizwe Ingrid Turanawe enseba manyi. Ate baba yino obuyinza. Kati Ingrid yavuganya Fraga Biala ne weni ale. Okay. Sebo eyo nsonga nkulu ate era tulabye mu kulonda kuno nda mukulu Kyagulanyi figures yawasimayo bantu ufuna ekibiina kye nga bagamba nti at least abantu 140 abakwatiddwa ababadde bamuyamba mu campaign nabo ne batwalibwa mu makomera abo ne bamukisa kubanga batwaliddwa mu makomera ne faza ni Masaka naye nakwatibwa abajasi noise statement mpulu simika kikano Chris n'agamba nti yali nga ali mu bikolwa violent subversion. Yes? Violent subversive activities. Oluvannyuma DPP n'asalawo okweta omusango gwa kufuna nsimbi n'abuzaabuza waje zaali ziva zigenda nenanyirizo money laundering kati background ndowooza mukulu Siraja atugambye nti banaddiini mu bubaka bwabwe boogedde nnyo ku kigambo eky'emirembe era bagezezzaako nnyo okuwabula gavumenti ebikolwa ebyokkuba emigo. Bishop Samuel James, Dr. Samuel James Kazimba Mugalu ye agenze ne kukya abantu okukuuma akalulu kaabwe gendi unguba wo akalulu kange kanaaba seefu nti bwenva wali nengenda wali wenkalindira bulijjo mbeera nkoze eki mukulu byabakama n'amunnyonnyola kuba babadde mu audience yemu byabakama n'amugaa nti guno si mupiira oba bikonde nti gulimu abakubi b'enduulu nti bali abali mita 2 banaalaba ng'oteebye ne bakuba enduulu wulululu agiwadde omuliro ateebye ti tuyina wali bakakande abeesimbyewo 10 balina abantu 2 ababakuumira be bantu 20 ne ba presidential candidates bali 8 abantu 2 16 nti ezo tususse mu 3 nti that is already a crowd. Nenga Bishop Samuel Kazimba Mugalu Dr. Yadakusa nti bwe mbeera eri mita zange 2 mbeera gwe nkuliddeko ki. Nalabye ku TV ndowooza mukulu candidate wo Gregory kusha muntu ng'agamba nti basinkanye akakiiko era akakiiko ne kabawa assurance nti bagenda kuyisaawo the final and last communication clarifying issue ne up to this morning bale sinagiwera nga njesunga ogitegeera naye mukulu kibazo ekirala ekiri very interesting ndoze kyakwasiza Bilete nti up to today issue ya register ekyali mu contention ekyali mu entuufu eriwa ekiriwo ekituufu ate nowira nti Bilete bamugambye bamutaddeko emisango gy'okusaasaanya information yali private kwa Ronzi. Okay? Personal data kwa Ronzi nga takiziddwa Electoral Commission. Abantu abasinga babebuuza nti ne information y'abalonzi naye eri classified. Ekirala mukulu kibazo mwogedde ku platoon z'abantu bonna batambulira mu abakumaddembe. Bagiyita platoon. Nze mbadde nzija
balenze ku program kakati ku macha tusoose tusinkana tuyise eri ku Ring Road Mengo ne tusangayo abasajja badduka badduka endoze kisinga okutegeeka muchaka nga badduka nga bali mu bibinja 3-4 nga bagendera kabe mundu naye bamundu nga bali muleya naye nga kuliko ekiraga nti ba Uganda Police Force oluvannyuma naye nja mbasanga mu maaso ga court, High Court, Supreme Court eyo gwini eryawo space eyo nga batraininga. My guess yadde nti ndoza bebo abagenda okukola ki okuuma the police constables nini ngamba nti bali wiki but abatraininga. That is also to me strange nti n'abantu benyimenye bagenda okukozesa obuuma obwo bwe mugamba biometric nabo bakyali under training just ng'ekintu kyo ntamanya nti 5 years from now tulina okulonda n'amateeka oba regulations ezigenda ezisinziirwako okukozesa obuuma buno minisita yazisayininze Joe zibeere ziteekenge wiiki eno nga okulonda ebayo nnaku bunaku kwegamba ebintu bingi nnyo ebireetawo kyale okubuusabuusa oba okulonda kunaba kubanga constitution ya Uganda egamba akakiiko nti kalina okuteekateeka okulonda okuli free and fair nga tekalimu kutiisibwa tekalimu ki abantu baveeyo agende akuba akaluluke ate nga abantu bonna baleweddwa omukisa okukuba omululu akalulu. John kyobuuse about akakiiko n'obudde buno, of course mukulu byabakama yagambye nti people have increased their vigilance kwe kubeera nti ne bwe twogerera olwaleero ku mmeeza ya mwami byabakama electoral commission bakyaliyo petitions. Yes, bana petitions eziri yet to be determined. ate nga obululu bwayingiddewo. Yes, now if a petition is yet to be determined olwaleero naye ng'ate bwe yandibadde determined oba oliawo bweva mu electoral commission nandifunye n'omukisa ogujulira mu kooti enkulu against the decision of the commission. Ne mwami be yabakamaga nti yakyayina chances determining okutuuka ku lunaku olusembayo. Even on the last day ng'okulonda kwa ncha yaga nti even on the last day nkyalina obuyinza okujjamu oba okulekamu kyentwala nga kiri very clear mu kulonda kwa Uganda naye eksingako emu ku nsonga. But John, away from Byabakama, and I'm glad Mwanga is here. Because bine Byabakama, I think it is a huge factor in the election, but the bigger factor, eri abantu bali. Babantu. Because nowadays, ntakula numbers. Abesimbeho, abaronzi, mostly. Have they been messaged to the level that, one, tubayina okusinga kuba luli abantu abalonda bali ebitundu 5.2 point something ku buli 10 kubagambibwa nti be bali bewandiisizza kitegeeza ebitundu 48 byasigala waka. Those numbers, so in real numbers, zeyongeddeko. Abantu beyongeddeko abangi abali registered beyongeddeko naye abalonzi bo tebeyongera as far as the same pace. Kati the question is, are these people gutted enough to say I will go kuba akalulu kange, or have they been made despondent to the level that they are why nze siina gankuba miggo nze siina ga nabonabona natia gasi kanzireeka sinatambula nensanga okujjako mwe beeliti luli nabagamba bennasanga nga bali mu kunyambiro nze abaana mbatwala abaana ne baŋŋambayo n'ababoda abazaayo abaana mu kyalo omukyala n'abaana baddeyo mu kyalo ffe n'embeera eyaffe ffe tugyesobolera eno
sinasanga bantu sinalaba friends, of course it is still another week away, sinalaba friends yakugula mmere yakukola ki, so are people gutted enough to say kama mbaya ffe tujja genda tulonde? Mukulu kibazo kituufu nti abalonzi nze mbadde wa mukisa okuva mu 95 siina kalulu ke sironzeemu siringa kanaabi ate nze nkusingako kubanga ne mu 1980 nalonda ne CNN nonda anti ye 94 ngamba kinana yandi gwe kati onsingako kinana yekka si nange nalonda lwakuba nalonda sebuli bamutumba muddo awulira medical gwanalonda naye kagamba ki issue eri nti wabaddewo ensonga nyingi lwaki abantu bagenda basalika. Abamu basalikako kyeyagalire naye abalala circumstances zibeera such that balemesebwa. Kati mukulu kanalaga nti betunudde ku website eri gyeyalabye nacheckinga nga information nga polling station ye kuliko abalonzi 6 yabadde A to K, N to M kakati okusinza ku guideline mukulu ezabyabakama minister in statutory instrument kubanga bonna mwebiri tibalina okugoberera juke batugamba mu demonstration nti ndowooza omulonzi bwebanga babadde very fast dakika 3 ng'oyise mu process yonna kwita mu process naye bayinza okutwala dakika 5 okusingawo. Kijja kuba kizibu nnyo abantu 600 ku polling station eyo. John mukulu byabakama ne spokesman bwe yali ayogera yagamba n'ekyo tukidiscounting nti eddakiika 5 tuzibalire ku kakanda akola ki asooka kakande bwamala tusigala tugenda mu maaso. So the process continues. Tuba tetukyabala nti buli lwe tumala ono eddakiika 5 ne tumala ono eddakiika 5 kati ate ne batugamba ba splitting polling stations. Yes, to the level that I think polling station enene ina abantu byabadde 2 or thereabouts. I'm telling you what they say. Ekyagamba kati kanku example wange kati bw'otuuka wetulondera kati yange kumuvule wayinza okubaawo abalonderawo groups 3 ekizibu kyakuuma ekigendererwa kyakuuma kwe kulemesa ababba akalulu ate akalulu mumanyi we bakabba million 2 wano Kawempe Lubaga wamwanga Kivumbe Butambala kati obuma bugenda kukola eyo eri soke temuwera likirira mu 2021 natuda ku information with the commission emu ku polling station eresinga ko abantu abalonzi abangi yali Kawempe awo ndo abambogawo ngeri abantu 12,000 ahanga eri split mu stations maker one nti A to M eri abantu 12,000 that's what it was odd. Yes, kakati nze eyange gwenondera nebayo individual vigilance John wait ebeerayo individual vigilance eyaba n'abeesimbyewo kubanga nalabye ono ow'Nakaseke yani utamanguzi yakuba enduulu ku polling stations ze baali batadde namukekeera bazijjayo kakati ne bazifulumya ebweru kubanga kyali also the vigilance ya muwango ne yeesimbyewo ebugoye ne bateekako abantu 2,000 naye n'abutika matama tebagoberera musango gwa Besigye ndowooza nga mukulu Haji Kasujja yali mu ntebe y'abakama mukama Musaasire gyali omusango ogwo gwalaga nti ne Kasujja yalina stations zatamanyi abazi creating ambamanyi akasimu B akasimu A akasimu C nga ne akasimu AB nenga ambuliriza gasimba gane kanabi mukulu kibazo nze sijja kubaawo nnyo wanga njagala kutunuulira ennaku zino ezisigaddeyo mu binteeko 3 tuyina eri political bano ba players bamuwanga Bakyagulanyi mwami Museveni n'abalala
tuyina ba administrator bokulonda bo bali awo ne tubaako ne gavumenti eyina otutwala ffenna kati tugenda tutunuulira naye njagala kusooka kutegeeza abatuuliza Myanmar no basiraamu gyabadde babatulugunye ennyo waddeyo okulonda wiiki eno naye abasiŋŋaanoza tebabigoberedde bagiyitangani edda ng'ebiriyo nga tenakyusa linnya genda ani bama ekimu ku bintu byembadde neetegereza ennyo ze zino biometric zemulabanga tise magical bullet egenda kukola ki kutereeza akalulu mwana wattu Myanmar yabaddeyo nnyo era bagikozesa naye omwogezi w'amagye gaayo oba bagenda mu ssomero lyerimu ne magezi wane waffe enjogera efaanana era balwadde baleeta musimanyi this is a sham election n'abaga nti bino bya Myanmar si byammwe mubiwummule naye nga akalulu we katuukidde babireete baayo waliwo gwe basiba emyaka 4 kulokompokana byakulonda ku social media ne bamukola ki ne bamuteeka but Kanabi of course also us tubeera short on memory akalulu akawedde twayina machine eyina okukola voter verification kakanda ziyina figures bazigula billion ezi official banga zomwa zaali bagulu naye kusanga ku report ya Electoral Commission babu machine ezo ne billion 82 what became of them nze we natuukira okulonda we nnondera by the way nomukama mbaba zaaliwo nabo twayina machines ezo naye what became of them oyagala zaki what became of them is bwe twatuuka wali one on the election day yenyini baatuuka ndoza we zawerera sawa 5 nga bawishuinze order mukulu kibazo machine ne bwe bekulemereddwa kasaba abali ku kyalo babanga bakumanyi nti yegwerwa omushana genda olonde amcheka nti ne Myanmar zabaddeyo naye mbane kugamba this not what became of them gwengo wa mawulire nga kakande bwe yazzeeyo n'abuuza yatuula waddala yatunula eri yatunula eno nze ndi interested nnyo mu supplier wa BBVs yani era aleeta ki kino kindeeta ku nsonga endala ekwatagana n'ebirete nti tugenze progressively nga tujja information mu bantu edda information eno nga bwogenda kubagiyita budget monitoring unit kuba tubadde tupromotinga gye muyita open government expenditure ya government abantu balina ogikola ki ogiraba kati nga ffe abamu abali curious ogira n'ogendayo n'olaba ne baga nti BBV abasupplyinga eno company ne bakuwa ne badirector lwakuba ezimu ng'oluusi bw'ogenda ozinoonya ate osanga ziri ku nasanga zitunda stationary noga ate ono yayingira atya mu bino ebyokukola ki ebyokusupplyinga bino kati tukulozinze ini naye interest yebeere mwani supplier era sente mmeka zakoze eki zatutte tenda yagifuna atya naye mu bwangu nnyo mbadde njagala kugamba nti nze mbadde ntunulira ennaku zino aba security nga bakulembeddwa amagye ne bagobererwa poliisi bali bize nnyo bagenda basisinkana bannaddiini basooka wa mufuti ne beevumba akafubo akataalimu muntu yenna ne bamala ne bakomawo mufuti najja n'aga nti okulonda kube kwa mirembe eyo ne bavaayo n'agenza okulaba nga kati bagenze ku luno ne mukulu by'abakama yabaddeko ne mukulu bya Abbas ne basisinkana Kazimba doctor era nayo ne bawaayo ki message yaabwe era Abbas bwe yafulumye wabe n'aga nti nze nina obuyinza mundabiro wano n'amagye nze ngayita ne prison nze njiyita nenganti naawe nga kibazo gwe nsobola okuyita negandi owange jangu nyambeko wano ngobuuza kibazo asobola ogaana buuza kibazo wakuyita ogaana nengamba obaoli awo ndoza ne Meja Emma naye yamukoze eki Kanabi ayina obuyinza tabulangire todda walinoga nze gwe mulaba wano obaolira byenalabye ku radio toyogera kakati eyaga nti naabo nze mbayita kyobalaba n'ekibazo naye ayina amapeesa nzijako majje
bwe tuvaawo tugenze kakanda akikonyeko katono presence ya aba security mu nnaku zino progressively naye egenda ekola ki yeeyongera si presence visibility eno tubadde tumanyi nti weebali batambula naye kati baba bateeka mu feesi yo balabe kyekyo kyennyini buli wamu bwe kugobererwako n'ebigambo bakaluluko daye waka kuba akaluluko daye waka ngambye kugobererwako message ono atambula ku kkubo kuliko n'oli akuwa message kakati n'ekirala ne wabeerawo fee ebadde created naddala kati bwetuuse ne ku byabendera ne gurupu endala ezifaananako mukulu kibazo embonere kule wazisomako ez'eburundi mbonere kuli ndabira wala nze ndabira wala bandabira wala abo nabo presence yaabwe katugenda twongera okugikola ki okugiraba bajja ne boogera nga tewaliiko n'abagambako bwe tudda ku kulonda ategeka okulonda yayisizza amateeka naye amateeka ago ge yayisizza mukulu Mao yasayininza amateeka bano bamuwanga badde balina okugatunulamu is mandatory okusinziira ku tteeka lya electoral commission regulations zonna minisita z'abaasazeewo okukola ayina ozitwala mu paalamenti bali mu recess gundi yagigira tayebwa agandi mugende mumala okunoonya akalulu bwe kaliggwa muli naye it is a must kati simanyi oba awo tuli muki oba bya kigenderaawo walina okubawo etteeka eryoperating nga tetuliwo kati bwe tuvaawo kyetuyita civic education oba voter education ndabye kati buli muntu agikola bubwe waliwo vice chairperson wo nkyala Namugga yadde asomesa abantu nti mwegenge shwa ojja ne kadi enkadde n'empya bw'oba ogiina nayo kola ki beera nayo naye obululu bwe bamala obbukuwa busatu babuyise mukuuma kalina okwaka kiragala buli kapapula kalina okukola ki kaakali bwe katahayitemu ojja kusanga nkola ki nga akaluluko tebakabaze ne bamala ne bagamba abalala nti gwe bw'oba ogenda okutiikinga making sure buli omu asomesa kati voter education naye akalulu akakiiko k'ebyokulonda tetunaba kulaba nnyo kye kakola wabaddewo mu nnaku zino ze tuyingidde sebo nga baga nti waliwo ebirumira mu voters register era secretary general wa Nuupu yawandiikidde akakiiko k'ebyokulonda naga nti naye bano abantu bendaba ndabamu kibazo najja nga addiŋŋana Councillor Dislas Lwakafuzi akubuuza yo display yaddi eya register eri mandatory bakola display ya gundi ya voter ki yagamye kuzoba candidate ba president atebuka nga wabula week emu ennaku 7 bwe bagenda okuzikola ki kakati twayina voters register twayina zalina okubeerayo ku magombolola kati mwaka guli oguwedde oba mwezi gwa November electoral commission yayita mu New Vision nefulumya polling stations naye bantu bangi mwe muli ne bano bamuwanga tebeetegereza ne baleeta enkalala ne batuwa Eastern ne batuwa Northern Central samulabako za Buganda sizirabangako kyo sijja kulimba kubanga bakolanga bipackage vakula omushana agalabira ku stand naye ng'ogula egundi nga package ebaamu naye bw'ogenda okwetegereza nga coding ya petrol station information Kasenge William agamba I'm disappointed with you. The Electoral Commission paid the New Vision for a full week and published voters registers in batches for the whole country. Is mixing up polling stations ne voter register. Kasenge bakuze voter register taji publishing angako. Ne ku website bwogendo ginoonya baga ngweteekamu nini yolabe ebibyo ku website ya electoral commission naye gonoonya ki unlike in the past nali nsobola okumanya kyekyo kyennyini onoonya ki actually luli okugigula kwali expensive naye ng'ogigula mu soft copy
ne bagikuwa mu soft copy nga it's a even heavy document. online nga bwe ngenda ku polling station yange nga nsobola okulaba buli munemanya nti okay ne mulirwana kwali ne gundi kwali ku luno website ya electoral commission tekimpa ekyo kyabwe bwe bagenze mu voter register gundi polling stations oyo omwami zayogerako zayita voter register kuba yawule register ne polling stations ne bakola coding njagala ddeyo yetegereze bulungi ne bakugamba nti muwange Gombe parish yo yawo Bugoyi Gombe parish kati ne bakugamba nti mulimu polling stations zino ne batandika okuneminga 01 03 05 08 nga tebataddewo ku Adventist Church ku Katuba ku primary school Boahoro polling station Mango Tree polling station mu parish eyo naye ate ng'otunula baga nti mulimu polling stations enamba ezimu zikoze eki zibuuseewo kati ate bw'ogenda okunoonya parking list ng'ate ozzeeyo ina 1 2 3 4 eno eri public enamba ezimu zimisinga oyo omwami yabyegoberera ajja yabyetegereze bulungi bamuyita William Kasenge polling station zino endala ze batakodinga zalagawa ate oluusi mu parking list abalingizaako ne bagiraba ate ogenda okulaba nga yeekoze eki kati ate gwe mu parking list wabadde okolayo ki wambuuzizza kuwa birowoozo byange ku kiki kyendaba mu nnaku 10 kukiwulira sarabirete and others tragic kati awo nze wenkyanoonyeza ono naategeka akalulu ebintu ebyo byonna alinda abantu bamale kukaayana oba kuba ezo gaps zikyaliwo nnyingi kati bwe tumaze ne tugenda mu abamu abali mu gavumenti nalabyeko omuwi w'amagezi Kabaale agriculture local people manyi no gavumenti erina ebifo biyitirivu wamulabyeko mukulu kibazo omukyala Rugambwa peace Mirembe Kabaale ng'agenda teka ku madamu madamu peace Rugambwa advisor on agriculture and local people muri bakanaba b'emikarabanda ng'agenze mbwajjako agenda mu biyita ki ebisomesa ebyabakatuliki obubondo ng'agenda ajjayo simayogera ng'atakimanyi bw'abajjako njagala kwekakasa kyenjogera abalina irimu bwe baba bali lwaki neeruma olulimi ng'agenda abajjako simanyi mbu nini namba gavumenti ekereziya yagambye nti bonna tasasozamu bakatuliki tekyo bakanze bakatuliki naye nabaganda bakristaayo nabo babajje naye ekereziya bwe yavudde nega nti owayi abantu baffe obajjako zaaki banange mumwegendereze n'akomawo misinde nankati musibye obwavu mu bantu essaawa eno osobola kuwaba abantu obuyambi bw'otawandiise waliwo n'omulala ssebo eyagula enkumbi bayazigula bazifuna kuva mu gavumenti mu disitulikiti endala n'agenda ng'agaba enkumbi egendako n'omutwalo gumu ate n'owaayo n'enniiniyo ndabye ne Dr. John Krizesto Muyingo gavumenti ewadde enkumbi not for a candidate kyengamba ekyo takikola for a candidate tokkirizibwa give a bribe of course n'omulembe guno essaawa eno honorable minister ng'okyagaba kyapagoonya mu luweero kati n'ekirala ekyava mu nkumbi tensioni nazo tulaba zitandise okubeera waggulu ne wansi ku misingi gya constituency abantu okulwanagana anayogedde ku Jeje Odongo obwaka esajjo omuntu omu bamukubye amasasi nga baga nti abasirikale ba Jeje babadde balwanagana n'abawagizi ba opponent we era okukaka atawulo babadde bakabbye omuntu omu ng'afudde mbadde ndaba ebukeddeyo eyo badde batulaga simanyi kyemaani wa NRM ayina abantu bakulembera bagenze bakuba ebintu by'abantu kati ebyo nabyo ne tubitunuulira tusaba ndowooza bireme kweyongera finally kuba player
nti buli omu kati afuba kulaba nga akola ki akunga abantu be mugende Kyagulanyi ku bimu byatugambye ndi bannange simanyi oba naatuuka Kalulu bateekateeka okunsiba oba oli awo n'okukola ki n'okunzijawo amagye ne gaga nti ebyo birowoozo byo ne poliisi nayo n'ebikola ki n'ebyegaana Muwanga kijja kumwogerera neewuwe naye anyiikira Kalulu nalabyeko abamugira ndi polozi oba baazikubiddewa naye ng'ogyeko nebagamba ng'ogyeko akalulu ka 96 oyinza okunzijuliza eriyo akalulu akabaddewo subsequent presidential candidate gyatabadde held at home the leading presidential candidate ogamba wane Uganda Mbabazi. It is a pattern. ogambye presidential candidate The word is leading, the qualifier. Anti the leading presidential candidate yawangula. naye nga opposition presidential candidate on the old time what about the under house arrest After the elections, yes. before on the eve They vote. so mukulu kibazo n'abesimbyewo nabo bongeddemu amaanyi bw'oba olina kemikoyo ng'osobola ogikuba munno ebyo nabyo bikyali bingi naye nze ndowooza nti muzina ennaku ezisigaddeyo enewaffe tetulina mugiyita ki swing vote nti ejjo ku nkomerero e Uganda Nkomawo. Gasimba kanali bannamawulire Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira John Kakande Haruna Kanabi Charles Romshana Muwanga Kivumbi ne Siraje Lubwama. Siraje zile nako ezisembayo Kanabi kyaganya okoonako kyekiri oba abantu bali mu mbeera omanyi akalulu olumu abantu bakawangula olw'obungi bw'abo abasazeewo okujja okukakuba either mu busungu oba mu kwetamwa oba okubivaamu tunulira abangi abazooka kuba in the negative oba abazooka kuba mu bungi mu kwagala musanyu yandibadde number one. Usually abantu bwe babeera abasanyufu, by the way, in a lot of democracies, I'm not sure that qualifies us, in a lot of democracies abantu bwe babeera abasanyufu tebajja kulonda, basigalayo ne baga nti bitambula bulungi. Akalulu kano fact ekibaleeta mu bungi kukyusa status quo. omuntu yekka eyakayitamu nga akulembera akakiiko ak'ebyokulonda yayinza okubuulira ebizibu basanga bangi bayiseemu okuva kwa Kabwai bannamawulire abalondemu okuva mu media houses ez'enjawulo balina omukisa nti ku Monday bajja kufuna Engineer Dr. Badru Malimbo Kigundu nga bayitiramu kikyasuubira ne kyeyayitamu ku Sheraton Hotel Kigundu. Naye akalulu kano bw'omuntu atunula ennyo munda kagenda kusalwawo ebintu bisatu. Asooka ye chairman waako Justice Simon Byabakama ng'akyalinayo petitions eziri mu 208 ezitanasalwawo so far wawedde 23 nga adisqualifyinze abantu 12 omu wa independent 11 banuupu ate nga layini erabika ekyatambula kuba yaganda jakikola paka ku last day kitegeeza paati emu ey'okulonda okwo yajja okukola ki kati nuupu tekyalina mukisa kuteekawo muntu ewawalukaga kitegeeza ababaka oyo mubaka n'abalala ebafiiriddwa ate nga tennamanya biki bikola ki bijjako agenda okusalawo akalulu kano akalala ye state bagamba mu kulayira ekirayiro bano kye baakola abahonale Omuwanga
nti buli lw'onaagamba nti tokkiriza ndagaano yaffe ojja kubeera weegobye wekka kati osobola kunoonya muntu yadduka yeegobye omugambe nti jangu tukole ki namba 2 anti najeema ekirayiro yakimenya najembera amateeka lwakuba ye mu press conference yagamba nti abakulu twayogera ne baŋŋamba nti owange embeera nga bwe tugirengera oli bandi mu kasuka ettale nti yambala ogire ng'osirika naye ogire ng'osirika kaakati ate abamu tebalifunye mukisa gukola apiiru nga omu ku babadde bavuganya Magogo bwe bamugyemu nti oyo teyalaga bbaluwa yonna erizayininga tayakyalakinga bbaluwa erizayininga mu bwa poliisi oyo n'akola ki n'avaamu Magogo n'asigala ng'agenda kuyisa mu jjenje ekkalu n'abalala abayiseewo omuli vice president speaker deputy we n'abalala 12 bw'ojjako abo waliwo abantu state beyogereza ne bajjamu mu ngeri yemu ne balangirira ffe tuvuddemu yadde twagira ku kaadi ya Nuupu tugenda kusigala nga twagivuddemu sente zatubula n'ebirala birogologo eyo state eyo egenda kutamininga akalulu kano naye ng'ogyeko ekyo kooti nayo eri emu ku ezigenda okuditamininga akalulu kano courts of law nti omusajja politician eyatandikira mu General Court Martial nabbimwa bbeire emirundi mingi ne kooti gyolowooza nti bagijjawo ne bazidda mu kooti zino ezaffe eza bulijjo ezitegeera naye mulimu omulamuzi agamba nti tojja kufuna bbeire paka ng'okoze bwoti omwaka ne guwera ne gusukkawo n'abuuka n'ebyamandatole n'ojja kuba n'abalwanizi b'eddembe olina agamba nti ffe twagala kutunula mu mpapula n'omanya agensi yawe by'okulonda ng'oli mu Uganda n'ogamba nti gwe ojja kukomawo wano nga 21 n'omuntu gw'oyogerako asobola n'okumuwa enkeera ekitono ennyo ne batunula mu bbeire n'obagamba mukomyewo enkya bakole reply eyo bakategori abo bajja kusigalamu nti abo be banaakwata mu kaseera kano bajja kuteebwa ng'okulonda kukoze eki kuwedde ekyokusatu ojja kutunula ku ate ekyo nga tonnakivaako sequence zigera zidiringana ti era abadde bireete wakyaliyo abajja naye luli yali Nicholas Opio naye yazingirwako awo mu kaseera ke kamu n'abamawere abamu ne bazingwako ne bannange baatugobako ku Soroti TV nga je naabuuza mukama waffe nti ku Siraaje ne TV oyagalako kintu byombi mbyagala nti kale tugenda gijjako tugamba mutuule sajja kulwana n'amagye tinja basasula nga muli waka paka gwakunda nga tituzeeyo ku TV eyo ekyo nakyo kibeera awo naye obuzibu obuzeewo kaakati nti running gundi aba opposition tebategedde naddala aba Nuupu tebategedde mulabe waabwe amaanyi bagamaze nnyo mu kulwana abantu be bagoba ne bongera okubasindiikiriza mu kifo ky'okwongera okusaasaanya enjiri n'okumanya abantu ekivuddemu kwe kufuna abantu abazze obuzi nga tebamanyi na gye bavudde nga nze njagala kaadi aga tugimuwe enkeera n'akoma naga nze bankase bukasi ekyaleetera ne sipiika okuzaala omuntu omukuzi eraga ti omwana wange baadde bamukase kati due diligence yabadde yeetaagisa naye it is just too late nti kyetugenda okusanga kaakati mu kaseera kano kwe kumanya obudde bwe tugenda okumanya ku layini nti obuuma buno baleese okuverifyinga babuleese mu wakati mu ttiimu nga omupiira gutandise ne babugezesaako mu palamenti bagambye eddakiika 3 waliwo akatutte 15 kati tewaliiwo chance eraga tebufwe buli gwebetegereza nga kiyamaanya Electoral Commission batugambye nti at most akuuma ako nga kadireyinze nnyo kajja kutwala eddakiika 3 mu palamenti kasukkamu awamu n'ababusoma tebalina buyiga bulungi ojjukira luli bwe baleeta buno abaali babala nga buganyi ne network okukwata mukusa some information akuma okusinza ku regulation sebo ne Florida bwagaana yes bagamba kajja ojja kuwetagisa okwaka ekinkumu ekinkumu kinaagaana
and that happens often, bafune nakane maaso taking nti amaaso kubanga kati under the new system amaaso gona go gali capital. Yes. Nti ate obululu wenyini nabo ojja kubeera scanned nga bonna bakulonda bonna bulina okubeera scanned. Eyo process mpodi ng'ogiwadde ennaku 2 ate n'okulonda nga kuwedde ate bwajja kubaawo another way scanning oconfirminga obululu obwateekeddwa mu box bwabadde bwa wano wenyi bwe twasikaninze bwe twategedde nti tubulina abalinyako ennyonyi nomuyinza kino igenda kubanga bya boarding pass kati arrangement empya eriwo nti nga baguddewo polling stations abakuumi b'eddembe nga bawongeddeko ne barecruitinze police constables be bagenda okusooka ku layini baverifying bagende bakola egy'eggwanga. Kitegeeza gwe bw'ojja leeti ng'obadde oli willing okugumira embeera yonna ojja kulinda bano abaki aba security balonde aba presiding officer balonde polling agents balonde naye nga obuzibu bwonna eyo system obuuma obwo bwe kiba nga kiva mu nsi erina omuziro nti yo tegoba ssente tugenda kubufunamu obuzibu kusaawe gasimbagana ne bannamawulire radio Simba era kibazo John Mwanga yagala kungamba ki nze njagala kumanya bano abali mu field kuba mmwe kati muli mu field ba player kikyusa ennamba ku balonzi ba luli 52 ku 100 okufuuka 8. Does that change the game? Oba 52 ku 100 goli gutted nti muba mobilizing enough to turn the table. Ekyokusokera ddala ku mbozi gye mpulidde wano kisinziira omuzungu mugiyita paradigm waawo osinzidde era oyagala ki obirabirawa abategeka obululu bwa Africa n'obululu buno bwe tubeeramu kanabi akalulu kalungi Mwanga teyeetaaga gym mbadde gamba nti abategeka obululu bwa Africa tokalaba bwe kagenze kanuze abategeka obululu bwa Africa original kati tebabutegeka kibawe kibazo omukisa amwangule asalewo ani anaamukulembera oba atya babuteekereza kutuukiriza ekiseera ekigere n'okuwa ekifaananyi ti nabo bakkiririza mu democracy. So babanga ba Northcote we either win or we win Or they lose. We either win or they lose. Yes. bagenda nga ba Northcote kati bagenda mu kalulu ng'omukulembeze tekyaliweeyo waliwo nsibirwa tesobola kukyuka. You cannot overthrow the Northcote state. Supreme Council, Revolutionary Supreme Council. abategeka okulonda eddoboozi lyange siddungi nnyo abategeka okulonda awo we bali era toyinza kusanga kati nti President Museveni yakoze report senga kamukuba eya handover era toyinza nakusanga infrastructure ye tiyakozeyo any preparation ku mulala yenna okulayira gwe Mwanga kimu osobola okukola acceptance oyina speech or acceptance speech era bwogenda mu democracy ebungereza bakola speech 2 musezire akola janawa ng'awangudde ne acceptance janawa there is conceding speech erite mujina abesomyo ba Africa tebamanyi kimu then eyokubiri ne acceptance nayo tujina omusajja oyo alina certificate okugera ku musajja oli kakati mbadde njaga kubulira nti kati ebyo teri ne bwotunula ku body language tu fe abayise mu campaign
eyeesimbeko bw'obeera ng'olimu amaanyi kumpi state ekuwamba bw'osimbula ewuwo nga bakuteekako kadenge 10 mu mbirizi mu maaso nga bagamba genda wali mu lusaalu wali osangaawo abantu ekyo kyoyiseemu genda ne bakutwala kilomita 2 naye waliwo ebiwa amaanyi Peter nzuma sibeeranga ku side erowooza nti ebintu tebisoboka ebiwa amaanyi n'abakulembeze ba Africa tebalina okwegendereza Peter ntuula kulaale nze I'm like you abasinga every single day campaign bentuula kulaale bano bamanga sibalabayo Peter sirabayo obi wange okitegedde sirabayo omuntu yaleseewo mulimu mu bank nga mu bank nti oba alina ekitoogo akola mu finance akola muki nagamba nti ngenze kulaale yeewaffe at least eyo position ya state simanyi bebaayo abo sibalabayo. Question is tikati abantu abaagala ennyo okuparticipatinga mu election bebaaki era ogenda kusanga bakibazo ewammwe eyo gyemusula eyo nga bagamba bino kangende ku holiday. So democracy eno kati saawa zino ba contending forces on ground ng'ogyeko amagye beebaki bebakagwa nsonyi ku byalo pamwe abifudde byamifumbi omuvuukavuuka atasobola ataswala kati bamugula buwanana kubanga jagenda avume kibazo awo oba muyiseemu oluyi. I mean just know kati olwaleero who are the forces is participating? The treasured people. No, generally, who are those? Nabagenda kurale kuno obasanga nga balinya ku border. Forget Najaka Maguru. Because abo betuyitamu. One, this country egenda kwera decided by abantu society be rejecting. Chovala ba language ya security. Erimu language egamba basi egenze mbaka gwensonyi osanga general nga atekinze over ebyokulonda ngeti William nataka okuwa ebiragiro ku byokulonda ogamba ateka akatono kitawe yafubutusewa era mu sober society eyo statement nemugisane ku media tiwali amubuuza nti wayigwa agenda wayogera bino tuwulira akawaayiro mu tteeka erifuga okulonda osinziira okubyogerako. Okay, naye nga awadde ekiragiro n'abagambe mumala okulonda ate negwe kikwatako yandibifiza statement yes n'alipiitinga eyo nyini ate n'oli gwe kikwatako omukulu alina amateeka agamugamba that is factually incorrect mukulu kibazo owamagye the general addamu statement ya electoral commission ayasooka okuwa advice others still at large ayasooka okuwa ekiragiro mulonde mudeeka no electoral commission intimidation Peter twatuuka ddi ku level because we twatutandika bino nga waliwo abaganzi mu kulonda baga nti fe twaleeta enkyukakyuka akalulu tukakuba kyere ne be mumala okuba mu katimba awo ku muti bwe mukubidde mubeerewo nga box bagikoze ki abalage bwamala mwena ekyo kyokka tuleete n'ezitangaala ne tujjawo n'eziriddaka twava ne mu kiveera mwetujjuka walakalwako batubbira mu kiveera 9 ne box tuleete etangaala ne ku makya mukeereewo bagende okutandika nga bagiwunzika bwe muti nga bwenda mugiraba bewataba abantu bana abatuuze bana presiding officer tenzaga nti important nti ba agent ne banga be bali mwabalonzi mandatory mwine okubaawo ne bawunzika box ne mugitunuulira nti temuli kantu bemumala okulonda nga babala
abantu abadeciding anti akalulu kalamu oba kafu si presiding officer si agent bavota baga nti kano Siraje yakatikize akoteke ebbali unakuye okubuli akalanga bane kano kali katya onalondesa buli barot agijayo n'agiraga abatuuze tyeno yani ya kibazo tyeno si bano ba agent tyeno yakanaabi era ne bafunayo n'omuntu agent wo oba omutuuze yenna aliwo naga nti nze nkutta obwa kibazo kisaganda kakati olwaleero mubagamba temubaawo bemuma okulonda muddewaki Mudeka kati the question is in the mind of the framers of the state batandise jjo okutya kiri mu psychology 2026 and batandise jjo okutya tibe tuba transparent abantu ne babaawo ne bawitnessinga ebigenze mu kulonda ebivaamu bijja kuba bibi because constables bebatadde ku police kukuma michi mirembe bakiti wakiti naye bebawo mu history ya Uganda. By the way, abantu bafa abalonzi ababulijjo teri agenda ku polling station ng'agenze kulwanirako. Give it to Ugandans. Teri agenda ku polling station ng'agenze kukola ki kulwana basituka wana wancheno binzo okubaamu mu makubo okugaba y'ekikumi omuntu 15 naye omuntu agenze okulonda wali era naga era kisinga ku entertainment mu kalulu lweggulo buli omwadda nagamba kambeerewo nga babala akaki akalulu. The question eri abafuga eggwanga lino oleke mwange onzijukiza ku polling station yaffe wali bamala okubala omusana agaa nti wakiri wano Museveni tumugobyewo wano naye omusana akunulidde n'obusuubu esanyuye takyali kizibu Netanyahu ayingidde mu Africa naye olaba energy yonna weeri energy yonna eweeri eri kugoba Museveni mamugawo omusajja yasanyuka n'agaa nti ayeye kale awalala bamuwe naye wano naye uli edoboozi yakanabi alinga awuuse oyiro so nga yemu ku phase era nga asinze funo muwanga kivumba ofunye ansa gy'obadde oyagala nti obukyayi bwayingira nnyo it has even conditioned kanabi no kakati era nga abantu bangi abantu baffe ng'oyinza ne basoma omanye abalonzi mu Uganda mirundi polling stations ntono nnyo okubeera abakontana abasatu ebiseera ebisinga baba babiri nenga baliwo omunafu ennyo bayinza okubala obululu 5 oyo afunyeyo akamu nga 5 engalo ze bamukubiramu bamukubira engalo ki mpitirivu. It's with joy and entertainment era kati olwaleero question eri gye twagala okubuuza abakulira ebyokulonda, why do you want to run away from that, from the norm? Kubanga gwe bano baba bagambye kalonde kanoonye akalulu tebakanoonya tugambe because bagamba waliwo message twita protest vote. Protest vote egamba ki kanoonye waliwo we mugenda okwesimbawo nga tewali anoonya kalulu ne bagamba banange mugende mukalonde ewaffe ne electoral commission eyisaamu ekimugende tulonde. Kati how is the protest vote found? Bebamala okalo ne bagamba nti abange mukakuume tebagamba nti kyovaffe tugamba nti gwe nawe Museveni leeta babo okakuume. Okitegedde ekyokusatu senga abaawo akabba yes njaga kuba honest senga abaawo ebitagenze bulungi n'etteeka likulagira okubanja akalulu. One in a constitution ekukkiriza okulopa omusango. By the way, a candidate can reject returns z'akalulu before a presiding officer. Nengamba nti nze DR form yange gye nfulye okuva mu byokulonda because nze nga candidate bampaako form ku buli polling station. Okabanja is lawful. Okabanja is lawful. Constitutional.
How unconstitutional is it? And the best practice. And the best practice. Nze nga ndi agent wa candidate wa road mayor mu Kampala natuuka ku National Theatre nga tebannagulawo okulonda nga boxi yaffe ejju Yes. nenkuba enduulu ati kisoboka neyaffe obanja katonda bana kulonda era mukulu biri bonwa nankola bulungi najja ku station yange ku National Theatre n'akasazaamu naga nti kano era ne Museveni yakabanjiza n'agamba nti banziba milioni 2 nganyamubba ebirange eyita wani ewani just take it era naye babukubira ku nasa era naye abanja naye abadde Museveni abadde akabanja naga nti mukabanja ku luno ssebo tulete buuma in effect teyesiga n'oli abukolako n'aleeta kuuma sisi muzibiri waliwo byabakama ate alina neye eyanamyalo era naye waabwe era naye agenda kukola tale sente ye era naye ba agenti babagamba foomu yange mugijeeyo mubeere so my challenge is where kati guno omuyago gwe tulabawo ne panic gwaki because everything is constitutional. Everything achafuna instructions. Kuba tulinda romushana akwata omuzindalo nesimba. So what is constitutional about what we are doing? Chova argument aga bana bagamba bakabanje bagala no by the way semateka wa Uganda agenda further ne even beyond okabanja ko tisengo ku petitioninga olina insistinga nagamba tukozeseza amaanyi article 3 commands you to do everything possible. Charles Rumshana. The air saturation is poor. Kakti Mukulu Museveni yakoze statement asatu mugumu last year. Asatu mugumu December 2025. Nagamba one economy yafunye surplus. The trade surplus, which is good news. $2 billion. Yes. And the economy therefore is stable. Point number 2, abantu basanyufu nnyo. Ugandans are very happy, including Kanabi. But we are kumanya nti bali happy genda kuralizize. Abantu basanyufu. Kakati awone tufuna abantu ba mirundi ebiri abasanyufu bali kulalya Mukulu Museveni. There is evidence. Kakati mwanga chibumba agambye ye basinkana are the rejects of society. Mwanga chibumba agambye abantu ye basanga kurale are those society has rejected. Simanyi. We are looking at Uganda is happy. The majority of Ugandans are happy. But we are going to funa Mukulu Museveni, they are really very happy. But Mwanga Chivumba agamba nze bensinkana bebe nasoma nabo benkuze nabo atala Mwanga batambulira mu 200 vehicles. Ekyo kirala I will come to it. Ye Mwanga Chivumbi basaba kalulu ba addressing are the rejects of society. But Mukulu Museveni nagamba the security forces are at their strongest. So ekyo kitegeeza abali happy baja kujja balonde peacefully. And that in my view is the best case scenario. That in my view is the best case scenario. Then ateno baone statements endala esooka eya CDF. The Chief of Defense Forces, General was Kainerugaba, mapping Kampala. Avenger. Please, rather still at large. Ne mapping Kampala, ne mapping Wakiso, ne mapping Mukono, ne mapping Ntebe. There is organized criminality. A statement ya Mukulu was Kainerugaba.
mu bimu ebyo basala amasanyalazi waya z'amasanyalazi bintu bingi byakola catalog and the National Security Council yayisa ekiteeso yayisa decision okukola operations eyo statement esooka ya CDF. Then statement eyokubiri ya CDF is for the security of all we appeal. It was not an instruction but it's an appeal. Abalonzi you go and review the statement kibazo oseke ngabo oseka which is illegal. So laughing is illegal. Oh. Geno so me penal code. Engeri joseka when a powerful critical statement is being read. We appeal for the security of everybody. Londa dayeka. Kiwera likirira there is transparency because the voter is the agent ina the candidate ina agents. So it's for the security of everyone. The most important word is that buli omu kubeera safe. Please, chanda bade kirungi. See for the security of Mzeyo where is vote. Actually, the word is for the security of all. Nalabye wana muga nga nga ganga zikuba. Okay, zirwana nga zikuba. There was a clash between people and abantu nga bakubagara kati njagala ozibiriza amaaso nga yekiri ku polling station ewaru ashande very good kati njagala ozibiriza amaaso nga watandise okulwana ku polling station. Are you going to tear gas? Are you going to shoot? So for the security of all Londa dayeka which but that is a CDF statement. Then a sembayo is statement ya commander in chief yafunye obujulizi yayogede nabo kibazo itirigo yafunye obujulizi yayogede nabo mu abim abakubwa the gangs of Kyagulanyi yayogede nabo kakati wotuko kuzimba ganga ne developinga ne equipinga netandika okukuba nga state temanyi. Yeah, that means there was intelligence. There was yes. Kakati omanyi zikomawa. Kakati ekyo nekindeta because kyo tubuza katuli mu bend. Nze mbadde nkuwa statements ziri heavy ez'abakulu. Therefore best case scenario ng'okulonda kugenze mirembe Mwanga Kivumbi najja n'alonda n'addayiika oba wakuddamu ne bakabala bulungi Mukulu Museveni n'afuna 80%. That's the best case scenario. The worst case scenario kino kyewalabye ekyabadde abimu nekyabadde Wanamuga nga kikuze bwe kikula at a certain level question eri nti clash ye n'alekawo ebyokulonda tunalonda oba okulonda kuna yimirira because all those are scenarios zo you know planning but the statement ya Mukulu Mwanga Kivumbi sembeyo neyo kabanje bogendera ku records zaabwe bagenda ne mu Supreme Court ne bavaayo. You remember the Segona ne group bafiling omusango mu Supreme Court bwamara bagamba tugujjeyo tugenze mu court y'abantu bagujjayo kakati so tosobola kuŋŋamba nti baagala kudda mu kabanje eyo. Lwaki gwe oyagala kupredictinga waje bakabanjiza? Anti kati because I'm a student of history nze manyi kibazo yabitegedde bulungi nnyo intimidation yo n'atya nnyo kyovala balangirira candidate gwamanyi nti oyo gwalanga tabajja kumukuba miggo because waliwo candidate gwolangirira noga nze ndi wamugisha muntu awo manyi ogenda kuyita mu kalunga tolidde ku muggo agati kibazo namutegedde wali ku bend weyatuuse ku bend n'atunula mu side mirror n'atunula wano okubeera safe bwerangirira nze ndi wamugisha muntu kati awo tajja kulya ku mugo
and ne kuri steri others still at right tasobola kubeerawo naye oli musajja gwerangirira nti I'm a member of the gang olabe so kakati abana Uganda you can read history nomanya abavugira seefu abavugira wa so kati kabanje eno is about disrupting the polling station at whatever stage chovola boli akugamba twamaze okukola assessment of security. Charles just 1 minute. Omanyi mwabasinga bwe mulonda kati nze ndi mukakalukanyo amawulire omulundi ndoza 2016 nagenda wano erugogo ku nga bamaze okulonda bwe bamala okulonda candidate omu yajja ng'alina DR forms nga mutamivu waddanga ninga DR forms ziraga nti omusajja yakoze eki yawangudde akalulu bwatuuka wali bwe batandika okusoma ng'ebiri ku DR z'omutamivu waffe oli byasoma wali tebigatta. Latifu Sebaggala ne Muhammadi Nsere yaga nti wait a minute yadono Seruganda awujjaddemu ebintu bye byabadde tebifaanana bwe bityo era ne basituka ne bagenda wali mu nkola eyo gyoga ey'okubanja returning officer ne bamuteera ku foomu ku mmeeza bamugamba nti ono gw'olangirira ti wano zaabadde bweziti wano zaabadde bweziti wano zaabadde bweziti wano zaabadde bweziti era baagenda okumaliriza ng'omusajja bamubanjiriza akalulu n'afuukeemu mukulu kibazo that is already catered for kakane nze nina amakosa that is already catered for muhozkererwa bagamba nti oyinawo agent ayogera ku security because the electoral commission tell in charge of the voter from home to the polling station. Ampuliriza gas simbagana independent of any other no independent kati mwerwaki mwagala polling station okujifula barrio site tituzike tuveyo